simanyi Kenzo chicha oba alowooza atya like bw'ojja n'ogamba nti abayimbi oba ba politicians mwesonyiwe music muve mu music ki industry ngeteeka gwe lyogamba lyolwanirira lina kuyita mu parliament. You understand? Yes. Lina kuyita mu parliament bamemba ba parliament balina okukola ki okuliisa ate oli mu kubagamba nti bannange bannabyabufuzi muveko ki ate nga bali bannabyabufuzi kati tolaba nti ali confused, he doesn't know what is chasing, tamanyi kikyayogerako ayagala copyright bagimuwere mu ngalo. All artists we had to stand behind Dr. Hildaman naye mwamulekerera okukola ki okuggusa kiri copyright. Kati ono bajja n'agamba manyi abantu I don't know principle yagambye nti ebintu byonna byayogedde yes first of all byonna byabadde bigatta ku ki ku copyright. Ye gyagamba gyakola ki naye gyanoonya gyalwanirira. So tulina parties bbiri ezinoonya copyright today. No, all the artists are looking for that. Eddy Kenzo asobodde okugatta abayimbi obalabye in the past mu biseera ebiyise. Kiki ekiganya ate mu ababiri okubeera nga mukwatagana today? Agase biki ndabye abayimbi awo bonna baze mu kifaananyi nga balaga nti beegase. Abayimbi asooka n'abafera in the first place n'abalimbalimba waliwo waneena akajja ke tugenda okutula musooke mujje. That's what that's kalako information ojja watali mu federation. Anti munange nze ndi artist era mbera mba artist okitegeera. So ne badduka emisiri nga bwomanyi naye nga tababuulidde waagwani go wagana okwegatta ku federation tebaakuyita. Kati federation yeri wateriiwo awo eri sebo ateriwa eri ku grounds kingajjawo etya kakifere naawe because first of all federation associations zezina okugikola otegedde associations ezikola art okitegeera katunabula music ba DJ ba songwriters band is a music if it is a music thing okitegedde si bayimbi bokaboka okitegeera bayina associations ezaabwe zikwakola ki zezina okugatta zezina coming together nezituula forming a federation like ne bakola minutes meetings ne bakwata ne bakola ne resolution olumala ne ba forming a federation where the resolutions buli muntu alina okuba ku federation alina okuba ayina association mwava alina okuba delegate from any of the associations kati bonna abaliko bava mu associations ezabasindika. So sagala Kenzo jabuze bantu era n'abantu bagiyita federation. I don't think you should call it a federation. That is a federation. A what? A federation. Kisetu electronics tuze nga tutunda ebyamasannyalaze ebyenjawulo. Solar system yaffe esookerwako gibe emitwalo 10. Pano tugikuweerako, battery tugikuweerako, regulator, load wire, system yaffe esemba. Tukuterako size 40, wabula yo kubeerako DC fan nenga ya solar. Omuntu osobola okujja ne tutuula ne tulaba kintu kye kisuutinga mu nnyumba yo. Oba n'ongamba nti oyina TV already, wabula oyagala solar, backup ya solar. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Nega amasimu malungi nti yone webegudde mazzi tesobola kuwonooneka eba ngumu. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kibayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate weziri wakuze osobola n'okkolera e Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 weziri essente Mabukasa, Wakiso, Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubulya essente n'ebisingawo ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Temuli buloka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola. Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala. Traditional cakes n'ebika ebirala. Bayina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere
mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa keedi oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo ze lujja omulungi atulaba okwetoloola ensi yonna atulina Star Boss Big Guy Busipime CEO Big Music musajja always abeera representing ze alabika bulungi awunya bulungi yalina ennyimba kati eziriko definitely yeah akyaga agaana gwomanyi era yamanyi koze ali mu nsi ndala naye bw'oba oli wanene ate nga ne mu nsi ndala gamera bazimanyi era kyovola nayo nsangayo nga gyendi so kati atamanyi gona husband material connection nendala kuba ne wiiki ejja ngenda kuleeta oluyimba olulala so nkyaleeta yeah okay so omulama guba mungi nnyo mu nnyimba zonna sofa ze waakatuwa tugenda tuukawo mu maaso awo okusookera ddala oli mu mbeera ki blood ni mu mbeera nnungi simbi ndi okay toyina buzibu nga buzibu mbujjawa obucupa mpoza abaninako obuzibu zisina buzibu nayo yaninako obuzibu saaba oyaninako obuzibu abakuba obucupa baali bangi kati lwaki atogamba oyo basetingibwa oyo batumibwa oyo basasula yaninako obuki obuzibu bigayi leero okugondeza mu bannayuganda nga tukuyinuma yinza bamanyi ebyange tugonza mu mbeera zigido yaani zigido yapangira obucupa zigido yapangira obucupa zigido asulawa era abeerawa ekigonza ti munaye sebo neighbor wange mwami wangi neighbor wange naye sebo neighbor afuuse tabbu simanyi buzibu bwalina zigido ali mu ffe ali mu mmwe zigido mwe baani waliwo ffe kati ensi yaffe n'abalaba obulabi n'ensi yammwe abatondawo ebintu bye tulaba mmwe mwina bazigido bammwe naye nange nina zigido owange ne zigido akwagaza ki oba omwagaza ki zigido yalina kyanjagaza nange sikimanyi kuba nange nkyewuunya ekimutuusa okumpangira obucupa nga buli omu akimanyi bulungi nti mbadde nnyimba wonna abantu banvaako otegedde si mbadde infact nnyimba wonna kuba neero ngenda kuyimba naye abantu bakola ki banvaako wonna wonna nkubye ebivulu mu festive season mu Christmas wonna wonna neweeru w'eggwanga mbikubye okitegedde naye munnange zigido ndowooza ate ye oba kyamulumye oba anyiize bunyiizi oba kati ate yafunamu mbeera ndala mu bintu weebityo kitegeera munnange n'apanga abantu n'abateekaka ku freedom city ne bankuba obucupa era kwegamba waliwo ekikyatubuzaabuza omusajja ono yakukola ki oba wamukola ki owange nga ekikubuzaabuza nange kimbuzaabuza kuba namwewuunya nnyo okunzigirayo enjala kuba nzigiddeyo enjala emirundi mingi ejasooka nasirika neŋŋamba ayize naye ku lwasembayo ate bwe yazijjayo neŋŋamba naye ate lwaki anaagenda atakulatakulatakulatakulaa anaagenda okulaba nga ate omusaayi gumbunyenze ennaku sireŋŋama nedda ojja otya omulondayo ogambe nti yali emabega wa kino kuba kati twalabe bawagizi yali ng'abatadde ku bivulumeka bibiri owa alien skin ne wa Pallaso nga bategetinga bigayi wemumulabirako webale nnyo kati mu kukola omupango ogwo kankule nno yasooka kumpooninga akuwoningirawo olwo anti yasooka nti woninga eno nze yantuukako omanyi buli ddiiro lwesukka abantu ababiri etera obutasigala awo ekyama kitera emaze okgenda so kati mubamu ku byasetinga oli kyamuyitira yasooka najja ku Facebook nanumba nnyo otegedde banumba nnyo ku Facebook olakulumbira mu mbeera yakitudde nganvumira nti simanyi Kenzo biki okitegeera naye nga omanyi ffe tunoonyereza aye tumanya era abantu bonna alina katiimu kaalina otegedde nti kati omuntu oyo nzira mu blockinga bwamala okuba nga ndaba embeera eri personal ate eri conducted nga ndaba mutendeke mu coaching engeri gyakola ki gyalumbamu nemmanya nti ali kabondo kakati najja mu inbox y'essimu yange nangamba gwe tugenda kukuba obucupa kuno mwaka nga tegunaggwako batuyita ffe big talent tugenda kukuba obucupa okina kwegaba ebimu ku byolina obujulizi definitely I have so many evidences obujulizi obwenjawulo obulaga
okitegeera message eyo yajja sinaba nakufuluma magenda ki bweru sinaba fuluma magenda London kati sachola nga kikulu nze kiringa shoke nasoose okulinnya ennene nakadda era bakituukiriza message ejja oba gwegisome kwegamba ekigendererwa ki nga woononya message awo baagala osigale London baagala odde mu kyalo ojja kibuuza Kenzo ng'omukyazizza lwaki yakoze ekintu ekyo okitegedde kubanga ku connection wavaayo ne weemulugunya temunnange zegedde alabika ayagala kundaba nga nkola kyo naye ate munnange sikkiriza ate n'abantu tebakkiriza sooka osomera abantu message eyo gye nafuna bannange. Hi Mr. Big Guy, it's the Eddy Kenzo team that pelted bottles at you in Freedom City at Alien Skins show. Please hide my identity. I'm in Team Big Talent. We were paid to do it so. To do so. We were paid by our boss Eddy Kenzo, and other team is at Pallaso's show. Thanks, don't text back. Yajja date ogirabira wazine simu za bei. No, you consider date one. Time yajja ku saawa 3. Ate date waggulu wali. Date yali Friday June nga 9. Saawa 3:38. Okusembayo wansawo ku details za message. This sender koyagala wano. This sender is not in your contacts. Enamba teri mu contacts zo. Naye yagamba nti batusasudde okujja tukube obucupa sawa zaali 3:38 nti newaani newa Pallaso bataddeyo era bwe nagenda wa Pallaso saayimba kwana ekimalendo okwebuuza nti Big Guy wasalawo n'ogenda n'Alien Skin Pallaso n'omulekerera bonna baboyi bange sina kyenjawula nabo sibalinako buzibu Pallaso boyi wange ne Alien Skin kyali wange so bonna nagendayo naye nasookerawa eri so kati yali gitamanyi nti oba yonna nja kukola ki ojja kugendayo kati nasetinga wonna either bwe nnyimba eno bakukwatira eno bwe nnyimba eno oba bwe nnyimba wombi eno newa neri that was the setup Kenzo gye yasetinga obisomye wano eno Kenzo nina obujulizi n'obulala bungi obwongereza ku kino mukitegeera so simanyi lwaki akikola naye ne Kenzo gwemmanyisi ono gwogamba Kenzo gwemmanyi musajja mullo Big Guy asiba katambaala kankubulire lujja Kenzo asako katambaala he always comes out fake ebiseera ebisinga lwakuba nti nga mangoba nekyaliwo omugumikiriza nze mugumikiriza nnyo mpaka wentuusa ate nga nze agenda kunnyononera kitegedde ng'asusizza because tosobola kuvaayo kati nga yewalaba ku festival ye najja yansaba nejja nenkola ki nembayimbirako ne bankubira Big Guy jangu tuyimbireko noyimbera abantu ne azibani material ne bamuwira kirabanga material bamulemesa embeera yali ya DJ we official DJ wa Kenzo era yateekayo oluyimba olw'omuyimbi omuki omulala ng'akyali ku stage konna kukundabisa yali agala kukola ki olabisa ekyo nkitegeera after kuba bubyaggwa ebyo nakitwala nze ize netwogerako ne mu inbox nga babbulaadi mwana kukyabaddewo ize tekitegeeza nti omuntu okumwetondera bulo oba omusobeza okitegedde bwe muba nga muli babboyi ffenna singa tufunamu tutakwataganye bulungi mwana ize nga tugenda mu maaso ngolambugenda mu maaso okuteekawo embeera ennungi olwaliro Big Guy tulina federation ezze ekifaananyi sinakagusa kale kamaleeyo abamu tebamanyi like kyaggwerawa ekyo ekintu ekyoku stage wali so festival ya Eddy Kenzo twogera mu inbox ne Kenzo ngenda okulaba DJ we kenyini yanteekako wali erezaalawo atazze ankuba ku interview emu nenga mu DJ amaanyi agajjawa tasobola kunkuba nga tebakyogeddeko na mukama we tasobola alina okuba amanya najja akakola ki gyagajje era nembeera ize ngenda okulaba sebo boosi yennyini omukulu otegedde boosi waabwe nokulaba sebo naye azze mu ka press conference kesebo kakoze alimu okundabisa sebo mbona ye ayogera simanyi Big Guy simanyi ali indiscipline
bye twayogeddeko nze gwagamba nze gwe bakolako obuzibu ate ze kugamba ndi discipline muka press conference ko kati ndi sure kikubyogera nga siri nga you are off camera utegedde ndi sure kikubyogera nga toli mu camera bwoba osobodde okunkubirawa awo okitegeera so nange nengamba easy so that's why kati no time for filters man enaku zino oli beya nnako musajja omukuba nnyo omuntu wambwa manyi bagamba nti esobe ekyusa amaaso nawe okyusa envugo so kati nze nakavalinga nnyo just embeera ze nebyankoze ngamba nnyo ize tupromotinze nnyo unity apparently anti kati ye amulema ye talina kuvaayo kugamba ate kugunsalira nga nze bwe yasobya nze okuŋŋamba nti ndi discipline sebo lujja kinene kunze okugamba nti oli discipline kinene kunze nga big guy cause nze discipline nyimirizaawo mu bintu bingi mbadde so much recognized mu bintu bingi from school nga bagamba big guy so noba tica wange n'abeereyo n'andaba nga okinjoga kagamba big guy yono gwe twawanga ebirabo bya discipline ku ssomero best disciplined student bakochi bange mupiira eri nga tukyasamba mupiira otegedde ekazo yonna kawempe bwe balabanga ogamba ku TV nti ndi discipline bagamba omwana gwe twawanga ekya best disciplined player comes is in discipline so ye akyogera olwokuba nti twabeerako ffenna for some time yamanya weapon yali akuba mpaji empaji yagikuba ye nga alaba yempaji nti either buli yagendanga okunjogerako obingaga naye ate bigayi katomumanyi bwati ne bwati tayinza kuba bwatyo so kyeyali amenya so I had to come out to defend that otegedde to expose his oba zita bati morals kiba kitya empisa ze neeyisa byonna okitegeera so that's where we are now buuza tugende naye nga mu mbeera eno big guy nga tulina federation Eddy Kenzo asobodde okugatta abayimbi obalabye in the past mu biseera ebiyise kiki ekiganya ate mu ababiri okubeera nga mukwatagana tudde agase biki ndabye abayimbi awo bonna abaze mu kifaananyi balaga nti beegase abayimbi asooka n'abafeera in the first place n'abalimbalimba waliwo waneena akajja ke tugenda okutula musooke mujje that's what that's kalagwe information ojja watali mu federation anti munange nze ndi artist era mbeera mba artist okitegeera so ne badduka emisiri nga bwomanyi naye nga tebabuulidde waagwana gwe wagana okwegatta ku federation tebaakuyita kati federation yeri wateriiwo awo eri sebo ate eriwa eri ku grounds kinga yajjawo etya kakifere naawe because first of all federation associations zezina okugikola otegedde associations ezikola art okitegeera ba music ba DJ ba songwriters band is a music is a music thing okitegedde si bayimbi bokaboka okitegeera bayina associations ezaabwe zikwakola ki zezina okugatta zezina coming together nezituula forming a federation like ne bakola minutes meetings ne bakola ne resolution olumala ne forming a federation where are the resolutions buli muntu alina okuba ku federation alina okuba ayina association mwava alina okuba delegate from any of the associations kati bonna abaliko bava mu associations ki ez'abasindika so saagala Kenzo ajjabuze ebize bantu ajja tawanyi music industry ajjaji agambaji yaloozembu alina byakola ebyamagezi kumba ali mu kusombwa ate nga waliwo abantu abamaze obudde bwabwe mbina ebintu okitegeera waliwo abantu aba followings like ngamanga protocol bwe inokola ki tambula okuba okitegeera so the federation era n'abantu abagiyita federation I don't think you should call it a federation that is a federation a what a federation no definitely if it was formed by associations yandibadde federation but I see members abali mu wuma nga abamu bajoyininga wali tekiyambako ekintu okuvayo mu picture anti ne uma togiyita bafala ekisooka uma nayo ebaako nayo okubega okwayo kwekola ate ekyokubiri era mubaamu n'abantu nga bangu bakulimba so quickly ne baba negula bati naye nga ate ne uma nayo sifafala uma sifala kuba ebaddewo mu structures so it knows what to do togere ku bakulembeze gwe tolaba
Eddy Kenzo so far now watutuusiza engeri gy'akuttemu ekintu Mr. President. There's nothing new is doing. Oba toyagala just beera under president nga Kenzo. Tewali kiki kyakoze kale kimbulire kuba ne walabye ku byabaddewo like Honorable Kyagulanyi byayogeddewa. Mulumbe okuziika. Yes, principal yagambye nti ebintu byonna byayogedde yes first of all byonna byabadde bigatta ku ki ku copyright. Ye gyagamba gyakola ki? Naye gyanoonya gyalwanirira. So tulina parties bbiri ezinoonya copyright today. No, all the artists are looking for that. But olwali tulina ekyahiru Damani ng'omukulembeze member of parliament bamuwa ne leave agende alabe akole research balabe engeri gye balitereeza. Then tulina ne Eddy Kenzo akutta abayimbi ewamu. Kati Eddy Kenzo kyova olaba nti bwe yawulira ekyahiru Damani wadde sikyahiru Damani kuba naye yagambye sagala mu kigambe kyahiru Damani okitegedde yali ayina okujja n'amustandinga behind. All artists we had to stand behind Dr. Hiru Damani. Naye mwamulekerera okukola ki? Mutuguse kiri okuggusa kiri copyright. Kati ono bajja n'agamba manyi abantu I don't know simanyi Kenzo kikya oba alowooza atya like bojja n'ogamba nti abayimbi oba ba politicians mwesonyiwe music muve mu music ki industry ngeteeka gwe lyogamba lyolwanirira lina kuyita mu parliament. You understand? Yes. Lina kuyita mu ki mu parliament bamemba ba parliament balina okukola ki okuliisa ate oli mu kubagamba nti bannange bannabyabufuzi muve ku ki ate nga bali bannabyabufuzi. Kati tolaba nti ali confused, he doesn't know what is chasing. Tamanyi kikyayogerako ayagala copyright bagimuwere mu ngalo omukulembeze kati yeke nyini tamanyi, he's confused, he doesn't know what he's doing and he thinks he's very clever. Naye yabagobye ku mufere ate nga ye mufere kuba yali mu kufera abantu lujja. You need to know that. No. Omufere tebatera mugoberera bangi. Ate bamugoberedde bangi kyo kigaali kikalugu kyo ino mmanya lunaku wabeerawo abakivaamu. Namba zesazi wabeerawo abakivaamu tuna achivinga leche twagala nga mukivaamu. Anti kati ago ino boza kuba nabo bakiraba tekiriyo kina grounds ki tekiyina kyewandiisaawa nowhere kuba si yalina kiwandiisa associations ezina okuwandiisa. Speech ya Bobi Wine wagisanze otya yakusanze mu mbeera kikola yabadde bubaka eri abayimbi mwenna yabadde nnungi era abayimbi bonna abagezi supporting, you know that era abalabi bagaba nange kuba buli kyayogedde kigata ku copyright yagambye kale bw'oba ontya bw'oba ontya genda olabe Dr. Hiru Damani oba olabe Silver Kyagulanyi oba olabe waliwo n'omwami ono ow'emizanyo Bujingo Harrington Bujingo ne Haji Ashraf Semogerere bonna yabatusindiseeko bonna bw'oba owulira ba because yagambye nti abayimbi abamu muntya nga mutya okubalaba nani nange ne mugende kala ewabali talina kyayogedde nga kiri negative John Segawa yayogedde kintu kigatta ku ki ku industry era kigamba kyongera kukakasa ku copyright otegedde ne munnange y'omusajja yazze kakyongera oku exposing agenda ye talina okuba talina agenda etali legit aina agenda etali to what the industry music industry wants aina agenda yiye ng'omuki ng'omuntu omanyi nti nagambyeko nti ayinza okulowooza Kenzo yasoose okulwanira copyright no nze njukira olunaku nasooka okutuuzaako Bobi Wine wali yasooka otuulako mu mmotoka yange twava ku National Theatre awo nga tuli ku bintu byaki bya copyright yatuula mu mmotoka yange wano ne muvuga okumujja ku National Theatre mpaka ku Royal Theatre y'omugenzi Katooki Lubwama ku National Theatre wano baamala kutugobawo ndowooza olukungana nga tebakola ki nga tebalwagadde oba emmotoka ye yalinga erazeewa otegedde n'atuula mu yange ne muvuga era ntugenda nga twogera ku copywriting wambulira kino kubanza yali ambuusa ze nalinga naka breaking through okitegeera ng'ate oli ku kido wali ngamba kino ne muvuga mpaka ku Royal Theatre ewama Mikato Lubwama era buli muyimbi twakuŋŋaanira awo on the same issue of copyright kugamba ekya copyright buli omu waali akyetaaga definitely kyekirimu ekyo abatategedde speech ontajja ate kuba ati ali mu kulwanyisa ate
alinga ali mu kwerwanyisa alwanyisa kyayagala. Abantu abayinza okuba nga tebafunye speech ya Bobi Wine nga bayimbi mu bigambo bitono nnyo baba bubaka ki ate bameka woza bangi kyemmanyi bonna bagitegedde kati osimanyi lwaki awoggana lwaki akuba enduulu. Mwategedde speech ya Bobi Wine? Twagifunye ffe twabaddeyo wali omanyi zigwe teyagenze ku muziika teyabaddeyo naye kirungi mulumba abadde ajja anti mu kuziika baba teyabaddeyo yeebuuze kuba abaddeyo adde mwazannye speech eyo okitegeera naye okubuukira byasanze simanyi laikulada nga talina agenda ali mu kugwirana bugwiranye omuntu bananyigiriza kyaliko alime kuvaayo kwogera kiki kyaliko kye banyigirizaawo banyigiriza ki wonyigiriza ennyindo asirise ki kikyasirikidde wonyigiriza ennyindo naawe obimanyi kikyasirikidde kikyasirikidde osookimbulya lujja kyasirikidde talina kyasirikidde naawe wali bigayi soko ombuuse kati kino buusanze n'abo abalowooza nga nze wenkulaba ku show yali eniskini ng'ogamba nti bakyali benkati ndi nammwe olwaliro nenkulaba nga buli Bobi Wine kyakola ndaba nga tudde okukkiriziganya naye ebitundu ebisinga no omusajja wazeeyo ku kido tuli ku bya music industry first of all gwe ngamba mbinjogeddewa mulimu ekikyamu bakyali bange okubagamba nti bannange ndi nammwe sirinabo mbadde nga nnyimba sirinabo ndi nammwe kubeera mbadde nkola nabo like nga nnyimba ng'oyimbira bo nnyimba Freedom City mbadde nnyimbayo emirundi n'emiki n'emirundi nebagamba ebyatutabula byakola ki byaggwa otegedde twabimaliza kuba mumanyi nti maze ebbanga nga ndi mu tox n'abantu mbakubiddeko ne ku nnyimba gamba nnyonnyola netutuuka nze n'abantu abo baali banyiigamu netutegeeragana era kyova olaba ogenda ku comments ezisinga ku process bagamba neffe big eye twamusonyiwa tetumanya ani akubye mu big eye buki bucupa kati oli azze nayagala kusiiga ekifaananyi abantu bambi naddala abaana ba ghetto oba baadde basinga wali oli azze kubasiiga kifaananyi nti bali violent babi okitegedde naye byabaddemu so kati n'ensonga endala era ayongere okubasiiga ayongere okutuukiriza kiri ekyokuteeka big eye wansi kuba Kenzo yannoana nkubuulira kuba saa kwerimba omanyi there is always time buli kimu nga kikoze kikati like kikati what is there to hide now because singa semugamba tajja agenda maaso nemba nina okumugamba ssebo nina omugamba naawe lwaki semugamba kubanga mu mbeera wadde akulwana kyaliko naawe wovayo noyogera olwaleero obanga gwolwana era kyaliko kitya kubanga twana alina kyayagala okusooka okugusa let him go through the right procedures not like that attacking people alumba abantu ali mu kucanganya industry obiri alinya mubiri he doesn't know ositegeera omanyi music industry abantu abamu tebamanyi music industry obagimanyira right now eri misera biri ebadde yavaawo right now erina structures music industry erina structures nti bwova ku UNCC bwova ku Ministry of Gender okitegeera nojja ku UNCC nojja ku NCF awula nojja mu UMA okitegedde era bwe kibadde nojja mu UMA okitegeera so ateeka nkubuulire bwe bateekawo okulonda kwa UMA olaba abantu abo tebeesimbawo tiyajja kwesimbawo jangu weesimbewo otuse byagala okukola ki okukyusa naye era nga liida namulabanga nga wabula oluusi ngagamba Waikibenda tasaanidde kuba mukulembeze kuwumaawo tukiraba nti n'abajjangayo bonna balwanyisanga yali awabula ate wabula ati atawabulangako nze UMA mbaddeyo for some time UMA njimanyi y'omu kubadde balwana UMA yali abaddeko member. He's a member, even he's still in the records. Jaringa member. Yes, but he started fighting oba ali agala bukulembeze ninga UMA obukulembeze bwayo ebukola nga buli open. Jangu esimbewo. Mwala abasaha bona besimbawo. Newankubadde ekintu tekyaggwa tekyagenda successful okitegeera. Naye nga baali bazzibu. Okuvuganya mwakulaba okitegeera. Nze seesimba nawo. Naye walimu mu kintu kyammwe nga ndaba amaanyi. Walimu bunatuuka time okwesimbawo ne kutuuka. Abula ne bakola ki? Nesimbawo. Kitegedde nga nsavinzeeko ngamba nono. Abula kabakolera ki? Gamba nti nabo kabongereza eki kwekyo. Era tekwabaawo kola ki? Okulonda.
nga tumaliriza ekyali kyanyiza abantu bono wogamba nti twafunamukko okunyiigamukko n'abantu bange wakitereeza nakitereeza lwakuba nti saa nnyo to going back that side because if something was sorted we have to move on. Mugenda mu maaso. It has been a lot. It contained so many things. Okutuuka okunzikiririzaamu nti big guy waffe talina ki musajja waffe talina tabu nange nentegeera biki bibakola ki biki bibeetaaga nebibateetaaga exactly so ate omala okwawula obulamu buba butambula bulungi. You understand so Bobi Wine nga kyaliwo waliwo move ey'okubeera nga musisinkana oba musisinkana nga tetumanyi oba bibeere nga we biri. No, nze okumusisinkana sirina kumala kukyetegekera kuba simulabangako. First of all mukulu wange mu kisaawe ky'okuyimba muyimbi munnange otegedde ate naye mukulembeze so omukulembeze so okumusisinkana tekirina buzibu bwonna nti nze nemusisinkana so musisinkana nti anytime bamusisinkanye wuwe bamusisinkanye anywhere otegedde era nekulonderwa honorable Yesu omugenzi otegedde era nabadde ndowooza ntudde kumpi naye ntudde kumpi naye era namubuuziza nako okitegeera so tewali buzibu he knows nakimanyi siina mutawaana mbeera ebeerawo nembeera nevaawo siina obulamu ne bugenda mu maaso. So that's what it is. So nkutadde tune empya ajogerekokko gyatutegekera nina tune gye mbaleetera empya bagirindire ku YouTube very soon. Linda ku YouTube channel yange bibi Star Boss ogenda giraba nenga kyakabi man big up on yourself one love kyakabi nange respect we bali kubeera nmirako kyali wange Dani Dani musajjawo era gye tubeera agamba wallahi tuyina star mu Uganda big star amina nange boy wange kale tubatadde ebigambo bibaddewo ebityo baganda bange betunyiziza mutusonyiwe naye at times fe tuwa platform buli muntu nobaako kyoyogera mu mbeera emu oba endala as long as ng'olina facts obu message tubusomye ate era big guy naye byayogedde musajja ali soba abyogedde ategeera bulungi kale katonda batukuumire tujja kuba tukwatagana mu video endala efaananako weeti. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.